St Mary's Cathedral etudde kasozi k'Elubaga akamu ku busozi omusanvu obukola ekibuga Kampala nga yazimbibwa bannansi abasooka okubangulibwa mu nzimbe y'omulembe ekisubi kw'ossa n'abaminsani Abafalansa. Ekereziya eno etudde ku bugazi bwa fuuti 248 ng'ekola ebisenge 260. Okuva wansi okutuuka ku kasolya waliwo obuwanvu bwa fuuti 5 ng'etuuza Abakristu abasoba mu 50,000. Mu mwaka gwa 1910 abaminsani batandika okutuula ofofofo okukuba empenda okulaba butya bwe bagenda okuteekawo lutikko ey'obuwangaazi eweesa eddiini ekitiibwa oluvannyuma lw'ezaasooka 6 okuzimbibwa okusaanawo olw'entalo n'ebibamba ebirala. Omuminsani Omufalansa Brother Gilbert yayoba omulimu gw'okkuba pulaani y'ekereziya eno engeri gye kyali nti bino bye yali yakugukamu. Bw'atyo naye kwe kulonda ekifaananyi ky'ekereziya eri mu nzimba y'Abanorman oba Nomad style mu Bufalansa. Oluvannyuma lw'okkubibwako akalulu era n'esembebwa olwo ate Brother Spirian n'akwasibwa omulimu gw'okkulemberamu abazimbi. Mu kuzimba lutikko eno ebintu bingi byateekebwamu wabula nga buli kimu kirina amakulu gaakyo amakusike. Okugeza ekereziya eno yazimbibwa mu kifaananyi ky'omusalaba ng'okusinziira ku bakulu kano kabonero k'amaanyi mu ekereziya. Agiyingiramu oba ogiyingiramu manya nti oyingira mu musalaba era walinawo wootuuka n'ogamba nti waliwo ekikono ekya kkono n'ekya ddyo ate eri mu kitukuvu ye wali omutwe. Mu wankaaki waayo waggulu waateekebwawo empagi 2 ezituddeko bendera ya Uganda n'eya Roma okulambika obulungi ekereziya ebatwala. Okulaga enkolagana ennungi eriwo wakati wa Uganda ng'eggwanga ate n'ekereziya ate n'okulaga nti nno cathedral eno obulamu bwayo bwongera okumulisa eggwanga lyaffe. Kyokka era mu mpagi zino mutuddemu ebide ebikubibwa ku ssaawa engere abakulu batunnyonnyodde lwaki byateekebwamu. Ogwa kkono ng'otunuulidde ekitukuvu mulimu ekide kimu kisinga okweyambisibwa bino ebirala tebabikuba ebisatu naye nga byongera kutujjukiza kuyita Abakristu bajje nga bw'olaba Abasiraamu bagenda mu minaret batugiyita omunaala minaret mu kuyita abantu bajje. Waggulu w'omulyango gw'ekereziya eno omukulu waateekebwawo ebibumbe by'abaminsani abaleeta kuno eddiini n'abazze bakulembera lutikko eno bukyeteekebwawo. Kigenda kuleeta ebyafaayo bingi mu mitwe gyaffe. Ekisooka okujjukira abagizimba, ekyokubiri okujjukira n'okwebaza Omukama olw'ebyo cathedral eno byereese mu ggwanga lyaffe. Nga tonnayingira munda mu lutikko ky'osooka okwegeka amaaso mu luggya lwa lutikko ky'ekibumbe kya maama Bikira Maria nga kino kyali kirabo okuva mu ggwanga lya Italy wabula nga kino kyateekebwawo Reverend Brother Antonius mu mwaka gwa 1962 ebiseera nga Uganda yakafuna obwetowaze okuva mu mikono gy'abafuzi b'amatwale. Abakristu bangi abajja ku lutikko eno ekifo kino bakikozesa kwegayirira. Ng'oyingidde munda mu lutikko mulimu empagi eziwerera ddala 24 eziwaniridde lutikko eno nga ku zino 12 zitegeeza abagoberezi ba Yezu ate endala 12 zitegeeza abaana ba Jacob nga bwe boogerwako mu kitabo ekitukuvu ekikadde. Munda muno mwateekebwamu alutaali eziwerera ddala 3 okuli alutaali enkulu oba main altar, St Martha's altar ne altar of St Teresa of the Child of Jesus nga zino zonna zaakozesebwanga mu bitambiro bya mmisa ebiseera ebyo. Wabula nga mukadde kano wakozesebwako alutaali emu nga nayo yakyusibwa nga Father Nyombi bw'annyonnyola. Olw'okuba nti enteekateeka z'ekereziya nazo zijja zikyuka. Yasooka yali yantendereza ebyentendereza engeri gye tusobola okutenderezaamu yakyuka mu budde obwo baatukulizanga nga omwepisikoopi enaasoma mmisa aba atunuulidde ataali ng'abantu abakubye mugongo. Ekyo bwe kyavaawo mu 1965 ne bakyusa ne bateekawo ataali endala omwepisikoopi oba omusaserdoti yenna waasobola okusomera misa. Kyokka alutaali eno si yeyokka eyakyusibwa wabula n'amategula n'amadirisa kw'ossa n'ebirala nabyo byakyusibwa. Agaasooka timwali stained glass amadirisa agalimu ebifaananyi tegaalimu kati agaasooka okuba nga kakolebwa agaasooka ge gaali mu kitukuvu ddala agasinga gaakolebwa nga tujaguza emyaka 6
Ku nsonga eno we twabuuliza abakulu oba nga baali bafunye ku kirowoozo ky'okukyusa ekifaananyi kya Lutikko mu myaka egijja. No plan. Nga bw'eri era esigala kati tugezaako okulaba nti mu mbeera eyo parishes bazongera naye kakati ng'eno boolaba bwabeerawo emikolo eminene lwejja okubeera overflooded. Kati engeri gy'otegedde ebikwata ku nzimba ya Lutikko eno n'egattaako olunaku olw'enkya nga nkutuusaako abakulembeze baayo abaasookera ddala okutuuka ku Ssaabasumba Paul Ssemwogerere aliko kati n'ebyo bye bazze bakolera Lutikko eno. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.